Tubine bizibu mu bifunye mu FDC mu birabye mu DP mu birabye walala NRM yeta nabakufuna NRM 1 and 2 gwe kyeki ekizibu kyekiriya NUP njya kusoka kuterezamu tereza sikyali mu na FDC ndi mu transition nawe uli mukutamu obyawo semu justayira yes so sagala ni kati nkogere konti amanga mbade Munyagwa bwe serinya limala limala tuma byesiri kyeki malawo NUP you see nasinkana ko Mubaka nga baka formulating a NUP ombako yali ku Masaka Road kwabera ne mugamba owekitiibwa mwebale ekibiina ekipya naye mugenda ku ya delegates conference aba mugenda kubeera nakyo musalewo ba leaders abenjawulo ananabeera party president ananabeera presidential candidate ananabeera ki ombaka nanzira muntu Munyagwa ebyobufuzi biringa kusamira bwe mukube engoma ne muyimba lubaale gwakwata mwena gwe muwuliriza nangamba olwaleero Kyagulanyi lubaale akutte Kyagulanyi ne firebase era bbe tulina okuwuliriza Romushana ate kuba amanyi kisu eno gye ngenda okubanyumizaamu Jerry Rawlings owa Ghana yali flight lieutenant neyenyigira muku nakwata obuyinza nga lieutenant Jerry Rawlings kakati mukwata obuyinza ayita ina capacity bukwata yekka waliwo bajjena abamuyamba ne balugamba nti olw'ensonga nti taata we yali muzungu oba mungereza oba Omushana you remind me I forget taata wa Rawlings yali mungereza oba something yali yes Rawlings yakwata obuyinza nga lieutenant, he was a flight lieutenant. Some generals helped him actually nga bagamba this man is a white omu ku bazadde mweru ajja kutuyamba okubuildinga PR y'abazungu baleme kuwakanya government yaffe. Rawlings olwayingira mu buyinza n'atandika okweraliikirira bano ba senior abamuyamba okwata obuyinza n'abeeraliikirira you know nga nekyabatyako takimanyi but you know fear of the unknown nga ine kintu kyotya nga naawe tokimanyi neera waliwo olunaku lumu yatta bajeno baali basatu killed generals natta ne former presidents basatu n'atandika okubatta actually amaliza sebajeno 8 natta ne ba former presidents basatu naye nga he feared nga alowooza nti bamulaba ng'omuntu owa wansi n'olwekyo alabanga essaawa yonna naye bayinza omukola ki inferiority complex exactly ekiri mu lutalo mu NUP it is a fight between mediocrity wali musomesa wa luzungu is it mediocrity is it the word mediocrity and seniority yes waliwo abapassivinga Honorable Mpuuga omanyiza omuntu ata mukwano gwange mukolako fair judgment waliwo abapassivinga Honorable Mpuuga nga yali announcing presidential ambitions mu NUP kwesimbawo kwa president nti ngalinga yegwanyiza wa president wa NUP yes guba musango mu political party politics kakati abamu bwekyabatuukako olugambo ne lubatuukako ne batandika okuplaninga ku kyetwandiise pagi basooka kugiplaninga nga bamujja ku bwalopu naye ne bamiscalculatinga bwe baali bamaze okumujja ku bwalopu mu meeting omwe yalimu n'abatabukira amutwistinga ne bamuwa commissioner bwe badde ebbali ne babagamba nti mwakoze ensobi okukola ki yes sir Mpuuga Honorable who is a vice yes the next line should be a vice yes I think we nga naye abwegwanyisa why do you give it Senyonyi who is 5 junior in the second rank kakati then nga bali bagala kuba ne Honorable Segona Medal wakosa Segona bamuwa atone general nakati na lemera now there was going to be an uprising against Kyagulanyi nga bona bagaye kali fena katubisulewo nali okakiriza
kakati nenze nyo honorable Romushana kakati nebine ekifo ky'obwa commissioner nebine ebyakosase babibawa mu lutalo nga luba luseewo ekiko lwali mwembira nebaga okuyisawo Ssenyonyi bano tubalekere buno obufu nga babunyomye naye ne babawo meeting etula later on nebaga twakoze ensobi ono omusajja his announcing ayina presidential ambitions ono Mpuuga tulina okukozesa obwangu we purge him out kakati binongozi biki ebyo kuteeka obutesi kufuna kasonga because kufuna kasonga naye ng'ekituufu kiri nti it's a purge egezaako okumufulumya kubanga they can't allow him to announce presidential ambitions ng'ali mu nupu kakati njagala kutegeeza given that background nze kiki nandisuubidde kubanga bano abawagizi ekintu kye bali mu kukola kiri mu kumalamu abawagizi baffe amaanyi baani abali mu kukola aba NUP yes abawagizi bano bola opposition abawagizi bamwe amaanyi oliwe NUP bano abawagizi tebatandikidde ku Honorable Kyagulanyi okuwagira ebyobufuzi okubeera mu byobufuzi aba opposition abamu batandikira ku Haji Ssebaggala ne badda ku Dr. Besigye ne badda ku Kyagulanyi kati buli okola ekintu kiyinza obamaliramu ddala amaanyi nze nadde nsuubira nti Katikkiro wa Buganda bwe yayogedde gye bali yesterday lwe bazze wano nadde nsuubira nti bonna buli omu agenda kuzikiza ceasefire okuzza ekisi mu nsawo okutta ku bigere kinewunyisiza leero ndabye petition ya Honorable Abedi Bwanika ngiyugira ku conduct ya Honorable Kyagulanyi nenkolagana naye n'ab'ebisiyaga n'ateeramu ddala abantu bazaakolagana nabo ng'agamba oyo wabisiyaga ono wabisiyaga n'agiweereza Honorable Nambeshe ntusaba ssebo oteekewo caucus meeting muyite parliamentary caucus meeting we discuss tufulumye ne statement eraga position yaffe ng'ekibiina eri ebisiyaga nebadde yakafuluma bweti mizairo ne kamwoca kavule nayo nekasuka kati Mpuuga tumugobye kuba deputy president exactly kakati already nti this is an escalation naye nga bino kyabitadde wano ate mu bbaluwa ya Honorable Kyagulanyi akotinga Ssemateeka wa NUP yes out of which Ssemateeka council my brother here amuyise dame it's a dame atugamba atuuliza bino byosanga ogenda kulengo yo osanga ekikazi kibambaze ekikazi kibambaze engoyi tebandeka atugambye Ssemateeka oyo was suspended long time ago tali you it's a dame kakati which is which nze you see njagala nakutegeeza muganda wange mwe tebandeke muli just lucky temwawangula kalulu kawedde temwawangula kalulu kawedde tebawangula nze ebigambo byenjogera mpisa enjogera byenjogera anti njagala kukutegeera ndi ne honorable is a sitting MP atoga tebawangula njagala kukutegeera wa president mu kalulu kawedde wa president muli lucky anti bagaba babba mbadde njagala ndekenze enjogera byenjogera because bano abalala bajja kweyogera temwawangula kalulu bwa president mu kalulu akawedde kasinga mu muli bafugwe Mpuuga Bwanika bani okusinza ku maanyi agali mu kibiina nedda you see olowooza bawonye you see enkwata y'ebintu eyo nze kankunyonyole nali mu FDC gwe wali weebuuzizaako lwaki mba memba ba FDC bonna mu nuupu mwayingiramu omuntu omu na bbiira yekka mu FDC ogenda okirowoozeeko teri muntu yali abadde mu FDC ayinza kuyingira nuupu lwaki tekisoboka anti lwaki nze nali mbadde mu FDC nga Anita Amonga bali mu FDC bakolagana ne President Museveni nga Besigye party president akimanyi naye nga batuula najja nakumbi naye n'atuulawo nga talina gwayinza gobako n'ogu okutuusa we twabaviira ntudda Katonga because they were party members okubagoba nga weetaaga evidence etali bya lugambo number 2 you had to accord them a fair hearing nemwe nebyemu byemutuula obutuuzi n'ogamba ono mugobi ono mugozi kakati mumuli lake nti temwawangula kalulu bwa president singa mwakawangula producer ajja kunoonyeza mwegamberako dde ebimuli eddoboozi lya Katikkiro honorable Katikkiro yagambye bwe muba mwerumaaluma waga kwegwa mu malaka singa kati mukwata obuyinza mulina kwetereeza nga temunakwata because nange mbadde nkeetaaga producer kiza noonyeza eddoboozi Katikkiro omuteesa awa information Katikkiro yadde spot on kyengezaako okulaga nti obwa president
buyinza bungi nnyo. Njanku example, nze NRM eno sijagala. Ne waliwo ebintu byobalabako n'ogamba waayi n'ekino. Ku example, ojjukira General Tafiire yavaayo juzi n'adenouncing Muhoozi project. Yes, nayogera. Naye risafu yakomyewo President Museveni amuretaining nga Minister of Internal Affairs. Wekyo yigira omutebandike. Kati bwe musobola n'okulembera omuluka kwe. Omuluka gusobola kwe. Kakati balamu sokoleka njogere balamu nga Eddie Mutwe ye ame commander Nubia Niringa yewa ISO Selector Devinga yewa CMI no wegera ko statement ku principle takwatagana osulawo. So muyina okweyisanga abakulembeze nabagamba the moment you start okwagala oba president w'eggwanga byonna eneyisa gye mubadde mweyisa mu fire base muyina okugidroppinga. Eneyisa mwe yasatu mu bbanga 2 ku nnyama. Satu mu bbanga 2 ku nnyama muyina okugiddiza wansi mweyisenga abakulembeze we beeyisa. Naye kati mulwana ogoba otya whole deputy president. Kubanga zinadde nti bane neeki yatudde nti no mukugobye pending neeki okukola ki. Wow, sikiziganya munammwe. The person who appoints has powers to disappoint. But to appoint, he can only appoint. No, yes. That is section 10 of the Interpretation Act. But when you read this dame, who is supposed to appoint the NEC member? Is the Delegates Conference. Was Honorable Mpuuga appointed by the Delegates Conference? No. They are all in office, they are holding offices irregularly. Now, if it's an illegality, at the president, of course, when you read this, when you read this dame, interim yali mwaka gumusebo, according to Mr. Chivalama, ntibabo obukulembeze wa mwaka gumu kuyita mu kalulu delegates conference yetuule. When you read this dame, bayina okutuza delegates conference ne balonda obukulembeze. I will have the opportunity to explain it. Exactly. So, but what in brief, as I conclude, nti nze omanyi na inobuzibu ne Honorable Mpuuga obumanyi. Naye twetaaga fairness. Watugamba tulwanyisa NRM nti ine ebyekola ebitali bituufu. Twetaaga okulaga ensi nti for us we are fair, we are different. Ne NRM bw'eba esobola okugumiikiriza kulaza ekya President Museveni nga asobola okugumiikiriza Kayindo Tafiire adenouncing project ya mutabani we. Gwe noba nga tosobola okugumiikiriza muntu butono ng'owulira ofa. Served as leader of the opposition in parliament, a position to which you were seconded by the party. You participated in a meeting at which you, together with 3 NRM nominated parliamentary commissioners, allocated yourselves 1.7 billion shillings under the pretext of service awards. You were personally allocated 500 million. This was an act of corruption and abuse of office, which violated numerous laws, including Section 9(1) of the Leadership Code Act 2002, which prohibits leaders from taking part in meetings at which matters of personal interest to them are to be discussed. You have thus far failed to provide any satisfactory explanation for engaging in this action, which goes against the vision, mission, and objectives of the party. It also goes against Article 5.3 B and F of the party constitution, which obligates party members to conduct themselves in a manner that does not bring disrepute to the name of the party, as well as practice accountable leadership. In accordance with Articles 6.3 H and 7.1 E of the party constitution, I hereby suspend you from the position of Deputy President of the National Unity Platform for Central Region with immediate effect, and accordingly refer the matter to the National Executive Committee for further processing. Nateekako mukono Kyagulanyi Sentamu Robert, President, n'awaako kopi abamemba bonna aba National Executive Committee. Mu bufunze jjajjanga ali ebulemeezi nga mukaaga amugambye nti nga mukaaga May 2022 wali oweerezanga leader of opposition mu parliament, ng'ekibiina kyaffe kyekyakuweereza wenyigira mu lukiiko gwe ne bakamisona abalala ab'enarmu 3 mwe beegabanyiza akawumbi kamu obukadde 7 wansi w'ekyemwayita service awards akasiimo. Agamba gwe baakuwa obukadde 5 oba mwewa obukadde 5 mu lukiiko olwo naawe obukadde 5. Kino kyali kikolwa kya buli bwanguzi nakozesa bubi bya affiisi ekikontana n'amateeka
omuli etteeka eryo lyamenye erigaana omuntu yenna abaako abane personal interest mu nsonga kuba mu lukiiko. N'agamba era olemeddwa okuwa okunnyonnyola okumatiza mu kwenyigira mu kikolwa kino ekikontaana n'ebigendererwa by'ekibiina kyaffe. Era n'agamba nti ku lw'ensonga eyo nga akozesa akawaayiro 637 akasemateeka wa NUP nkugobye nkuyimiriza okuva mu kifo kya deputy president wa NUP atwala ettuntundu y'omumasekkati mbagirawo era mpeereza ensonga yo mu lukiiko lwa NEC for further processing mu Luganda simanyi kitegeeza naye ebyo era sijja kubandaala. Ngenda kutandika nawa NUP Honorable Tebandeke Charles. Ekibalya kiki ekibiina ensonga nga zisajjuka zibanga eziggwawo nezisajjuka kiki batawanyanya abaloga neyanziza ssebo. Ekisooka nze ndowooza nti ensonga zaffe njagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda nti yabadde azisamarayizinze zonna context gy'opuleyinze ewa solution ku bizibu byonna ebiri mu pate yaffe. Era nze kyensuubira nti omuntu yenna senga abadde loyo eri kabaka kubanga Katikkiro ye kabaka waffe ebweru kitegeeza nti twandibadde tetuddamu mbagirawo, twandibadde tugendera ku magezi ge yatuwadde okulaba nga tutuula okutaanya ensonga zino. Naye bwe tubanga tukyagenda mu maaso nze ndowooza tuba tutunudde kabaka mu kamwa. Ekisooka ebizibu ebiri mu tiisatiisizaawo si kutiisatiisa mu interpreting kubanga gwe opuleyinze message naye togi-interpretingidde balaba. Kaakati nze ngezaako kugi-interpreting. That's the context behind message gy'opuleyinze. Pate yaffe erina ebizibu bingi naye wakati mu bizibu nze ndowooza nti twongeddeko bizibu tetuvuddeeyo na solutions. Ekisooka mulimu ebintu ebiri okukolebwa nga byongera tuswaza era nze nga stakeholder mu National Unity Platform ndi munyiivu n'abantu abamu abali okukola ebintu ebimu nga biraga engeri ey'ekibogwe gye tuli okuweerezaamu bannayuganda. Oweekitiibwa Katikkiro agambye nti senga omuntu yenna asobya awadde ekyokulabirako ku lope Ssenyonyi nti olina abaana babiri naye bonna ojja kwesanga nga tebafaanagano n'abasuula wabweru. Senga omuntu yenna asobya tusukanyuga mu kanyuge nga tetudefinize right to fair hearing, freedom and justice, nkakasa tuba tumaze okufuuka bannakyemalira namba emu. Owulira bulungi nti mu bigambo bya Oweekitiibwa Mpuuga is yearning ayayaana okulaba nga ekibiina kitambula bulungi nga kitereera, ekibiina kitambula bulungi n'okusinkana abakulu okulaba nti ensonga zino zitaanyizibwa. Naye nga nvudde ku ekyo simba n'okusinkana abakulu okulaba nga ensonga zino zikola ki ani amuganya okusinkana abakulu zitaanyizibwa. Omukisa tanagufuna. Deputy President amanyi kavule waali bamugobyeyo. Tosobola kumala gagenda nga toyitibwa mbuga ng'ate you are accused. So mulimu statements biri eziri mu public. Bakama baffe bagamba Mpuuga alemeddwa okuvaayo okuwa justification ku nsonga ezimuvunaanwa. Ate era bennyini bagamba yavaayo ne basinkana ne yeetonda. Kaakati nze nga awuliriza era nga neekenneenye ebigenda mu maaso nsigala neebuuza justification ki gye baagala esingako ku kwetonda kwe yali akoze, if at all they want fairness and justice, okumala ensonga okumalawo bumulumulu muki mu pati. Ekyokubiri bandigenze n'okwetonda kuliko bagamba kwe yakola ne bakomaawo ensonga. That was justifiable. Bwe kibanga other factors remaining constant, tukitwale nti Mpuuga yakkiriza omusango ensimbi yazitwala naye yawa justification bo bennyini gye batuwa nti yeetonda. Bw'abanga yeetonda kyekirala kye baali baagala kidde ku ekyo alikulire. Ensonga ey'okubiri omusango oguvunaanwa Mpuuga njagala okukiddamu era mbadde ngunnyonnyola nti ekyokumujja ku bwa komishoni ekyo tetukyetaaga kidibatingako kubanga ekyo bbaluwa eyawandiikibwa Secretary General wange nalabye nga
yalaze obuweereza obw'ekibogwe. In fact bawadde speaker Anita Among okuvimba ng'alinga atusomesa obusomesa amateeka naye ng'ate ndaba abantu abawandiisa ebbaluwa bannamateeka. Kakati kyalaze engeri ey'ekibogwe ensonga engeri gye zikoze eki gye zikwatibwamu tu senga ow'ekitiibwa Mpuuga avunaanwa corruption nga bwe bagamba mukulu Dansani Busuulwa ne mukulu Rwamushana ono teri muntu alina buyinza kuwozesa musango gwa buli bwanguzi ng'ogyeko anti-corruption court. Olaba nti penal code act gye bakwotinze I mean section gye bakwotinze leadership code erina kola in line with section 21 of the anti-corruption act. Anti-corruption act ennyonnyola enguzi kyeki enguzi mukulu Dansani section eyo ginnyonnyola bweti zensimbi oba ekintu kyonna ekiri tangible oba intangible ekiyinza okuweebwa nga kikusikiriza okole kyotandikoze ng'oli mu ofiisi eyo oba okikole mu ngeri ey'ekifuulannenge oba oleme kikola. Kakati kano akasiimo kaweebwa Mathias Mpuuga ke bayita enguzi nga loopu ofiisi yagivaamu. Kakati akasiimo bw'aba akaweerebbwa nga ofiisi agifulumyemu. Yes, enguzi baali bagimuwa kukola mulimu ki mu ofiisi ey'obwa loopu gye yali olwedde amaze okukola ki okufulumamu. Nze kyensuubira ebizibu ebiri mu pate yaffe biringa bya mirundi 3. Kiki? Ekizibu ekisooka nti kirabika tetuyize kimala okuyigira ku bibiina ebirala ebibaddewo. Kyekibisudde n'ebyo ebiriwo kati kyekibiwadde amaanyi. Ekyokubiri tetulina strategic work plan ey'okoleramu ebintu. Kubanga kati bw'olaba constitution yaffe gye tuli okwotinga EC yagisuspending. It's not yet gazetted. What are the implications? Kiba kizeza mwine kiwandiiko. We are working out of law and we are working out of law, but we are working by orders and directive. Ekyo kiba kikuqualifyingisa okufuuka na kyemalira. Government yabano bwe yawamba obuyinza mu 86 batukalakata emyaka 2 bwe kiba kibooko batukuba tetukutteeyo NRA mpaka mu 96 95 ne balyoka babagase mateeka tugambe nti naffe we are imitating tukopa NRA ebye yakola nti tusooke tutambule ekisanja kirambo oba oliawo n'ekyokubiri tulyoke tulongoose ssemateeka waffe. So ssemateeka bw'abanga tali gazetted nze nga tebandeke mba nswala okumukwotinga. Ekyokubiri delegates conference ne NEC balina okukola hand in hand. Policies eziva mu NEC delegate conference erina okuziyisa. Mukulu Dansani Busuulwa sijjukira lunaku na lumu delegates conference lwe yali etudde ne tuyisa policies ezivudde mu NEC pate n'eryoka etambula as normal. So bwebanga delegates conference tetudde bino bye tukola ebiragiro byonna ne constitution gye tuli mu kwotinga amaanyi tugajjawa biba null and void. It is null and void and uncalled for. Kakati mbasira bansonga lwaki tuba twetaaga okusigala nga tukola ki tubigoberera senga tubadde systematic oluvannyuma lw'okuba nti twafuna interim leadership ey'obukulembeze nga tubujje ku kibalama twandibadde ekiddako immediately oluvannyuma lw'okuwangula akalulu twandituusizza NEC yanditudde nevaayo n'enteekateeka y'ekibiina neyita delegates conference ne tuyita mu policies ezo ne tulonda ne organize nyingi endala ezitaali mu constitution ya Kibalama kubanga mukulu Kibalama teyalina babaka ba parliament nupu kakati twafuna babaka ba parliament kakati parliamentary caucus omulimu gwayo guliwa mu kibiina kyaffe ekye-NUP. Bino ebintu byonna ebirala bino byonna ebikolebwa twandibadde nga twabitulamu ng'ababaka ne delegates conference nayo neeyongerezaako ne tubiyisa. Ekisembayo bwemba nga nze taata ewaka omwana ne mugoba muzaalukuse ate ne mala musindika mu batoobe oba ew'omukyala nti tunula mu nsonga y'omwana oyo naye nga mmaze okumugoba nosindika mu NEC for processing. Nze nsuubira NEC yandisoose oba oliawo netunula mu nsonga za Oweekitiibwa Mpuuga then nekola resolutions
principal wange Kyagulanyi Ssentamu gwe njagala ennyo naye ndoosinga nga ssaako omukono kubivudde mu NEC naye kaakati bwe tuba nga tusookedde wa principal then ensonga nedda wansi kitawanya nnyo obwongo bwange simanyi NEC enaavaayo na resolution kinga zirivokinga principal kyakoze eki kyamaze okusalawo kitawanya nnyo kikutawanya maybe honorable Webbaale sibitegeera bulungi naye njagala kubuuza oyogera Kyagulanyi president wo yes baba bayise mu lukiiko tiwagenzeeyo wagenze wafuna obubaka obukuyita tiwabufuna kwa olunaku lw'olukiiko I'm a student of law I had a paper and I reached my apology nze gwolaba abandibadde pate eri mu buyinza tetusobola kukulembera ggwanga nga tetulina ssemateeka omusajja omu Kalimagezi yagamba he would rather die than being ruled without law kakati eggwanga lyonna nga temuliimu tteeka it becomes a lawless community sandyagadde pate yange efuuke lawless party nti omuntu kyayagadde kyakola oli bw'avaayo n'aloota nti kati omulyango gwa security headquarter yaffe tugukuba gutunudde eno mulago ngo ogenda ogukuba no twetaaga pate akakiiko ka NEC ke baweerezaamu ensonga ya Mpuuga okwekenneenya senga ntwala nti eno ddame eya ssemateeka gye tulinamu NUP ntuufu nti ntuufu yeriwo then ne NEC eba teriiwo mu mateeka kubanga ennyingo namba 6 article number 6 eya ssemateeka ono this is a ddame eya ssemateeka ono waffe article 6 ewa obuyinza delegates conference okulonda olukiiko olwa NEC yatuula kakati bwebanga delegates conference tenatuula NEC eno egenda okwekenneenya ensonga eno yo yalondebwa etya era yajja etya into establishment nasanyuka nnyo pate yange engeri gye yakwatamu ensonga ya bigirwa ebusoga yes bateekawo interim committee okunoonyereza ku nsonga za bigirwa ne bavaayo ne report then principal acted accordingly naye kakati wano simanyi oba kanso Katana oba kanso Lewis oba kanso Joel Zedwiga naye lawyer Zedwiga naye munamateeka abantu bonna yali mulamuzi abantu bonna abeetoolodde principal bannamateeka actually ne principal munamateeka yes principal wange Kyagulanyi Ssentamu abeera munamateeka kakati ebintu bino byonna ebikolebwa are they misguiding our principal or they are working at the interest of my party so nga maliriza nti fe abavaayo ne butwogera bino abantu batulabanga abatayagaliza pate naye twagala pate gitereeza nze NUP Kayunga yange iyo teri yazimba NUP Kayunga na joining NUP ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa 2017 since then netandika okuzimba NUP njagala omuntu yenna aveeyo ku mutimbagano gwa BBS agambuulire sente mekaze yateeka mu kuzimba NUP Kayunga nange mubuulire ze nateekamu n'obudde na byonna bye tukoze so we feel our party the party is ours tetusobola kukkiriza bintu bwe biti kugenda mu maaso party yange evweko ekitiibwa n'omuzigo bannayuganda gwe babadde bagirabako batandiko gigeraageranya ku mirembe gy'amini webale nnyo kujja kyenjagala kutaasa ku principal oba president wa NUP in reference ku kyogera nti Katikkiro Kabaka w'Obweru yayogedde Katikkiro yayogedde ennaku z'omwezi 27 ki was yesterday ebbaluwa yafulu eri dated 27 kwa efulime leero kiyinza okuba nga Katikkiro agenze kubawa amagezi ebbaluwa yayandikiddwa dda nga erina mu transit eri mu kkuba etambula nga tebasobola girikoolinga okujjako kino kyekisembayo Honorable Tebandeke at this particular moment is Honorable Masasi Mpuuga Deputy President of NUP oba nedda kubanga otrashinze ssemateeka ntaliiwo interim committee eyalondebwa nga pate yakava mu mikono gya Kibalama edde mu National Unity Platform bonna bakyakola era bwe baba nti bakuvaako delegate conference erina okutuula ne tulonda ne tujjuza mu organizi zonna ne parliamentary caucus nga bwe nganamu ekitiibwa mulina obbiiga kati nga muli mu ludda oluvuganya kubanga bw'otabiiga nga tonnafuna buyinza ate olwo bw'onoobufuna onooba ogambwako buli asobya tebattamutte mulina okubiteeka mu nkola
nze mukulu wammwe nga Katikkiro wa Buganda nyine betu okukibagamba. Amaaso ku ggwanga ku BBS Telefine njagala kwebaza okubanga okyatugoberera. Nze Stephen Dunstan Busuulwa abateesa we bali wano njagala kujjukiza emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nga 7 ku Sande eno ebuvaako eri eddako tuli mu Lubiri gula akajozi ku mitwalo 2 gyokka tusobole okutambula oba okudduka emisinde. Neebaza Meeya wa Kawempe Dr. Manuel Ssenjo Gyoweddembe era agitongozza mu Kawempe bwayise abantu ne bagula paka Wandegeya era nabo bali mukole bwe mutyo tusobole okumalawo emijoozi gino tulwanyise akawuka ka mukenenya. Nakwanjulidde Honorable Charles Omushana, Honorable Tebandeke Charles, Honorable Mubarak Munyagwa. Gonna kusuubiza nti yeetonze ajja kutuuka mu kikeerezi ye Mwami Ibrahim Kitata Al Malik ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo LC5 era wa kibiina kya NRM. Ngenda kuwoota otusanze ku nsonga atunula kunenengana mu kibiina kya NUP. Mbeera egenda esajjuka buli kaseera kino kijja kino kivaawo kino kijja kino kivaawo. Tubadde awo ne baweereza ebbaluwa gye nkusomedde nga tutandika ng'egoba Deputy President Oweekitiibwa Mpuuga. Naye before that waliwo ebbaluwa yawandiikiddwa Honorable Abedi Bwanika ng'agiwandiikira Honorable Nambeshe John Baptist, Deputy President NUP Eastern Region. Ndowooza gimuwandiikira kapasite ya Chief Opposition Whip ng'amusaba nti tukusaba oyite olukiiko producer oba ogirina nayo gintereka omusaba olukiiko petition for a meeting of a lawful organ to debate and pronounce the party position on LGBT plus Q. Nti bawasaba muyite olukiiko ekibiina kiveene position ku nsonga y'omukwano ogwo gw'ebikukujju. Naawe ensonga 2 3 4 5 mu nsonga zino 5 entanga ziri 8. Ensonga ey'okutaano agamba nti President wa NUP enfunda nnyingi akubiddwa ebifaananyi mu nkiiko ezitegekeddwa oba eziteereddwa mu ssente abantu mu mawanga ag'ebweru abawagira era abapromotinga ebisiyaga omuli Rev Justice Jackson, US Secretary for Transport Peter BUTI gig erinnya simanyi disuma Bat Gig Rainbow Push Coalition Annual Conference in Chicago. Naba mukaaga n'agamba kyekyo kiwanagenda ku namba mukaaga producer Kiza and that it has been observed that the LGBT plus Q sponsors and organizations have in the past 4 months given awards to the new President Robert Kyagulanyi in recognition of our party's struggle in the promotion of all human rights, including the rights of those people. Nti tuze tukiraba enfunda eziwera nga mu myezi 4 emabega ng'abantu abawagira ebikolwa ebyo bawadde President waffe ebirabo n'okumusiima olw'okulwanira eddembe ly'obuntu lyonna nga mulimu n'eddembe eryo. Namba 7. Further, the NUP President dress code has tremendously evolved to suit the colors and fashion of the LGBT plus Q, as evidenced by the bell-bottom fashion dress and purple colors during the Honorable Abedi Bwanika bino biwandiise mutima mulungi. Omukazi oba gwobeera omusajja ekyo mbadde sinnakivuunula agaye namba 7 ekyo kinnemi kintabudde kubanga bwogamba nti n'ennyambala ya President nayo ebeera bwetyo. Stephen Dunstan Busuulwa bateesa bannaffe banange mukkirize nsooke mbalamuse mwasiibye mutya n'essuubi nti muli bulungi naye era mukkirize neetonde wadde obubaka nabuyisizza mu tesitesi okutuuka ekikeerezi mbadde sikikolangako naye leero binkuttemu mbadde mu State House Entebbe gye tubadde mu mukolo gwe bayita ogwa mentorship 2024. Mukolo guno guli gwa mwaka gwa 2 gwaliyo omwaka oguwedde. The Right Honorable Amma Mbabazi yali omugenyi omukulu yasindikibwa President. Leero gubadde mu State House Entebbe gukyagenda maaso. Nvuddeyo nga Speaker wa Ethiopia ali mu kuwa speech ye okusobola okusembera ntuuka. Omukolo guno gusiima abantu abakulu abalina bye bakoze mu kuteekateekera eggwanga tusobola oguyitamu okulaba nga tubuulira abavubuka nabo babeera ekyokulabirako ate bakikolerere mu bulamu obuwanvu. Abali mu mwaka guno abali mu kusiimu kuliko Amos Nzeyi, kuliko Professor Namirembe Bitamazire, Moses Matovu, kuliko Karazare Sekitoleko, Captain Njuba n'abalala. Professor George Kanyehamba y'omu ku mbadde ndudde okulabako
musisinkanye abaddeyo munsonyiwe okeerewa nenebaza chairman wa Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development Chairman Odrek Rwabogo okuba nti atesitese ebintu bingi nga ne kino mwekiri webale nnyo ssebo mukama waffe Kanyihamba abaddeyo mu State House abaddeyo mu State House Professor George Kanyihamba abaddeyo bulungi mu State House era bimwogeddwako bingi era asiimiddwa era ekifaananyi ogera kira ku mutimbagano gwa president nga mukwasa ekirabo ky'okumusiima era mwe bigenda mu nuupu biva kyakuyiga ki kunenengana kulwanagana kuwanyisa kino kugenda kino waliwo akayita ku social media akagamba togikwata nnyo buleeki ng'okkirira bwoti togikwata nnyo buleeki gitekkirire mu nkola yaffe ey'obufuzi tekikkirizibwa okutaataaganya omulabe wo ng'ali mu kwemalawo omuleka n'omugamba buleeki gite wanika amagulu kirira tuuka mirembe era ffe abe-NRM tubalabiddako 2026 kyekyo kino tekikyadda mabega we kyatuuse era katunoonya kise tolingira omanye eryato nga ligenda olirengera linaatuula wano oliwo obudde ekibiina kya NUP n'abantu abakitandikawo ne bammembers baakyo be baconscriptinga be bayingizaamu okufuuka abakulembeze n'abaka ba parliament tebalina njawulo nankola egamba nti omuyaga gwalondera abantu sijja gamba kukozesa kigambo kasasiro naye era atali kasasiro tatwalibwa muyaga netusobola okugamba nti omuliro gwalondera abantu embazzi nga yali yabula nga n'omugaso gwayo baali tebakyagulaba kuba baali bafuna alternative niyo omuliro oguyitamu bwegulaga n'embazzi yaffe eno yali yabula abantu abeekuŋŋaanya okubeera mu kibiina kya NUP kino si bantu abakkanya ku ndowooza baagatta kizibu ekizibu kye baagatta kyali kimu mu bibiri ekisooka abamu baali baagala okuddamu okuwangula obululu ate ekyo kizibu kinene omuntu ng'ateekateeka okuwangula akalulu aba n'ekizibu asula atunula so baali bagamba leero tweggamyeyo wani tuwona enkuba eno naffe tusobola okuwangula akalulu ekizibu ekyokubiri mulimu abaali balowooza nti basobola okuyitira mu kkuba eryo okuwangula President Yoweri Kaguta Museveni n'okuwangula NRM twatwala obukulembeze bw'eggwanga so ab'ebizibu ebyo bibiri tebaagatta ndowooza esinga ebyo ebibiri bwe bigattira mu kimu baali ba self seekers bannakigwanyizi abalina omulamwa gumu ogutali mulamwa gwa Uganda singa baali balina endowooza ennywevu esukka okuwangula obuwanguzi ebifo endowooza ennywevu yandibadde esigala ng'eringa ggulu okubazza emabega okubateekateeka okusobola okubakuumira awamu basobole okuba nga batambuza obukulembeze ng'ekibiina bwe tulaba ebiri mu kuvaawo kati bulinga bufumbo obukake bakugasse n'omuntu olw'okuba ku ssaawa 9 ogenda kwesimbawo ngamba weetaaga omukyala ne bakugatta n'omuntu olumu olw'okwewandiisa bw'otayitamu omukyala omuta byali byakwewandiisa so NUP ne ganga eyakyagulanyi baali beetaaga ku bantu abalimu embavu manyi oba ogenda okuwasa ganga ekkuŋŋaanyizo ly'abantu abatalina kigendeerwa nga basobola okukola kyonna ekizze ganga baali beetaaga oba ogenda okuwasa bagamba bw'oba ogenda okuwasa newoba onyiridde otya byonna ebeetaaga ku buko newoba nga waabiwaddeyo bw'otuuka omwogezi agamba oyinawo ku bukadde bwe wayise nabwo aba tategeeza bukadde bwa nsimbi ategeeza ku bantu abalina embavu nga bw'asituka bagamba awo no tukulabye ozze onywedde bulungi kati bali beetaagayo ku b'ebitiibwa Honorable Mpuuga bani abakolako emmengo oti segona kati bwebasuka bagamba kati beetaaga ku bantu nga banywevu mu Catholic Church naye nga endowooza ya church n'endowooza y'emmengo mu mutwe teyaliimu endowooza y'obuweereza eri Buganda mu mutwe gwabwe mabega teyaliimu naye bali beetaaga okubaako bye beerippako basaleko enviiri naye nga zisigala zikyakula bw'osalako enviiri tofuuka wa kiwalaata so bano bajjako bujja nviiri naye ebiri ebiviiri endowooza yaabwe ekyakula mu nsonyi okozesa olulimi lwo nege amazima gennyini agaliwo kati enneeyisa yaabwe entuufu yiino eri mu kuvaayo eddiini gye nsoma etugamba nti buli weefaananyiza ekibiina obeera waamu kyo era bw'oyambala nnyo enkofiira emirundi ng'esatu bagamba gundi wasiramusi bw'oyambala bw'otyo esappule bagamba gundi wabadde ki wateredde bulungi kati engeri gye twolekedde Pascal kati oli mutuukirivu buli lweweefaananyiriza okwambala bero botomu n'oyambala ebirangirangi wuuno memba muno owa parliament ali mu kukikaatiriza nti obubonero bwonna bulaga nti musajja waffe ono waabikukujju
kati ffe ekigambo kirekera bikukujjuka nkikomi kiri gye kyogera ng'obudde bw'okuteesa butuusa honorable Ibrahim dina kul nyino kinkagata kutereza balo ya bedi bana katega nti wabikukujju ega nti oba oliawo awagira oba awagirwa kati guwagira tiimu okujjako nga so guwagira Arsenal naye nga toli musambi gasamba naye obwera omukisa oguyingira mu kisaawe ekisaawe ekitali kya ku TV nti buli omu aba akiraba naye nga gwoyambadde empale the debate should be nti empale si yabyo so that one I would listen naye bw'okikakasa nti empale yabyo so ng'ogyeko bino bye tuli mu kwogera twongera okutegeeza bannayuganda nti bweweekoona ng'obadde otambula tokomaawo mu luguudo abatomezebwa ne bawagira nuupu yalinga hampu wagikuba bubi nga tekuli buleeki kati essaawa okwate buleeki omanyi ono nali natomera bantu tebalina nsi nsuubizi gye bantwalamu tewali meenunula tewali struggle yonna gye baali balimu nti baagala kununula munnayuganda omujja mu mbeera gye balimu omutwala mu ndala baali balina struggle ndala struggle yiino egenda evaayo nga yeeyubula tusabe tulabe ese tolingirawo tusaba tutwaliramu abaana baffe kuba tulina abaana betutera okukuliza mu ddiini abaana betutera okukuza nga tubagamba nti mengo bwakabaka bwaffe abaana betutera okukuza nga tubagamba eddiini erina amateeka gane 10 obusiraamu tebukkiriza kino abaana abeetaga okukula nga bawa ekitiibwa obukulembeze n'abakulembeze naye abakulembeze okutandika okwevuma misana ne mwewandiikira ebibaluwa ne mwerangira n'ebiri eka ndooza NUP n'obukulembeze bwayo batulaze ekyokulabeka ekirungi ekyobukulembeze obutasaana kukulembera abantu ova musaza ki mbabuddu owuliza ebiri Masaka wali watya Masaka bino baleeta abanup balambe yatutte wano mu State House simanyi nvubuka bituufu ate bali babateeka mu ddiiru bagenza okulaba nga ddiiru nfu kituufu nti abamu ku bo baali basuubira nti wetuyita mu nuupu tuyinza okujjako Pulezidenti Museveni abaana bangi baafiira mu lugendo olwo nga balowooza waliwo olugendo oluli mu kutambulibwa abaana bagenza okkizuula wakati nti tewaaliwo olugendo lwonna bwe liba lyato lyasira nti lirina bakusituka yesaawa olibuukemu oba ligweyo naawe kati bali mu kubuuka mu nuupu bagezako okuwuga nga badda ku lubalama badde mubapulaninga buto fenga ekibiina kya NRM buli muntu yenna ali mu kukola omulimu gwonna okukomyawo abaana abo abatalina musango abaana abo abaabuzibwa abaana abo abaabuzaabuzibwa nti luno olugendo olulambulukufu tujja kiwelkaminga tujja kubaaniriza tujja kgenda nga tuwuliza ebyali balumi ebyali baleetedde okutomera nti katukomewo tutandike olugendo olupya tudde mu kuba eggolokofu gavana w'Erwengo Ibrahim Kitata webale Kitenda Technical Services Limited abe bakafulu mu kuzimba wamu n'okutambuza amazzi mu mayumba kyenkugamba nti genda bw'olina ekifo ky'enjawulo omuli amasomero ddwaliro n'ebifo ebirala wekwate ba Kitenda Technical Services bazimba wamu n'okutaatiza fountains waterfalls bakola water purification systems amalongooserezo biodigester systems ne plumbing services wamu n'ebirala bingi basanga bakasangati ku Mutaasa City ne Kayunga Nazigo mu maaso ga Nazigo Sacco ebisingawo kuba ku simu 0770 804 666 M 0770 804 666 M Kabaka birthday run nga 7 muganda we Kasibante Christopher ku Chris Chicken kirabu emulawa Bulindo sebo webale waliwo Salom Kiberu George Erubale Kabula Soke Mugomba West sebo naye ndabira bannagomba West era n'okwagaliza Dr. Lawrence Mulindwa amazaalibwa amalungi President sebo wana bukyasa omushana tunuulira ensonga kulu busuulwa za buli 7 olwokuna tetukoowanga okwogera nti Katonda w'amaanyi Katonda wakisa okusinga nyawo abalabye okuwonesebwa okulokolwa kakati nawuliriza submission ya mukulu Katikkiro ku bagenyi be because bamukyalidde si abakyalidde bebaze mu mbuga ku mbuga nkulu Bwakabaka now tu nimpuliriza statement ya Mpuuga severally nga mwe babawa airtime okuvuma bebagula okuvuma nimpuliriza kinere statement y'omugenzi Archbishop Rwanga Spiriano Rwanga of the Kampala Archdiocese nga mwana mwe nimuvuma
because bali bagamba simanyi banzikiza okuddamu ebigambo ebyo bamuvuma kasitoga magundi yakyogera anti him was reporting ayina omutongo gw'ensujju, and there is a reason why I'm going to raise this. Two, nti yateeka obutwa okiteeka Eucharist ngawe Kyagulanyi obutwa singa muganye nabuteekamu mmere naye ku Eucharist ekereziya. That was the Archbishop Lwanga, but that was long ago. Tekiyimirizanga. Now kakati mukulu Mpuuga yatulaze nti waliwo unit mu office ya Kyagulanyi esasula ewa airtime commandinga directinga abavuma mu ngeri bwetyo. Now when you read Kings, 2 Kings chapter 2 verse 24, sura yokubiri abiri munya, what do you call 2 Kings? Sekabaka kyokubiri. Very good. The prophet Elisha abaana na mu babiri bamugamba gwe n'ekiwalaata kyo va wano. That was the word statement. Nenga bano baana ana mu babiri ye kye yakola yabakaasinga n'asaba Katonda. Bano baana kye bankoze Katonda n'atta tulerize n'atta she bears biri zaali nkazi ne zibayuzayuza obwana namu mu bibiri. Katengeeza okukolaga mukulu Busuulwa because kyetandikirako ku issue Mpuuga gyaleeta issue y'okuvuma. It's as old as that, but Prophet Elisha ba yagiteeka waggulu. The bar is nti bw'ovuma olina okufa. It's stamped. Katonda yakiteekamu stampu bali balina baana bato. Bw'ovuma you must die. That's the Bible. Ate Katonda yabittira using nature. Kati yesaala yange gyendimu mu kyaki ekingi nnyo bonna abali mu ebyo ekibatuukako kisuke ku kyatuuka ku baana namu babiri, because ekibi kirina okuyimirira. It's not about, because you see bino birina okukuma. The Katikkiro was very clear nanga bwe musukka wano gye mulaga kukwatagana mu bulago. And mberabye mu Syria, mberabye mu Libya, mberengedde mu Sudan ey'engulu, Egypt, Islamic Brotherhood bagibalawo literally. Let me tell you people, you will die in exile. Bino byabufuzi nakyo kira kyogeddeyo naga bannange temuzanya na bintu byabufuzi. Bwe bibava mu ngalo, you will be chased out of here, abamu mujja kufiira mu camps abalala mufiire mu exile. Bono boolaba abava South Sudan bali mu 1.5 million people abali wano mu South Sudan abali mu exile. Bowulira abavudde Rwanda nga bali wano engeri gye batingana mu Congo tewali kyembasinga. You are not that too special. So ebintu ebyobufuzi si bintu byakuzanyiramu, because you can pull crowds noyimba mujja kwambala byemwambala, then no. That's why you see they say talk. Even by when ebintu byamaka family omuntu abeera janaga mkulu kitata yogera muno omukyala tosukaawo nogamba yesu omukyala akoze tetuwuliriza ebyo gwe yogera naki mutuule mwogere. Now, so you go on the issue of the constitution where they have a big crisis. Bwe bakyusa kuleeta constitution eno gyogamba dami eyo NUP kyayise dami because MP waabwe bwe bagikola abakibalama bawandikira electoral commission ne bagamba delegates conference eyakola constitution eno si a delegates conference entuufu. So now the electoral commission eyina constitution eyaleeta Kyagulanyi eyina delegates conference, because you must gazette your delegates. Sibwe kiri mukulu? Yes. Those delegates abaleeta Kyagulanyi, they are gazetted. So kati mwina okuleeta proof nti eno constitution evudde mu delegates electoral commission beyina.
Abakole no, they are not gazetted. So that's why this constitution is not gazetted. Therefore, ekiwandiiko Kyagulanyi kyagamba nti has suspended Mpuuga nga kyakozesa mpewo. Mpewo, because it's not a constitution gazetted by the Electoral Commission. But yejiina complaint evawa Kibalama. So bwabanga wakumusa spending abayina okumusa spending mu constitution yamuleta and President Kyagulanyi. Because you see where Kibalama was tied. Singa yajjawo dda because yali ayagala kumuggyako kubajjawo, yes, but your delegates conference eri yalonda president, secretary general eno timu nga bweri n'ebiwa electoral commission, so bebakulembeze but mu constitution eya Kibalama. Now bwewanga bakugikyusa balina okudda mu delegates conference eya Kibalama, and then bakole branches n'ebirala, bakole new structures which they cannot do. So they have that lacuna. And Mpuuga mulaba ali smart bwabagamba ngenda kudda ntereze kibiina kya. And there is a last statement he made. Simanyi oba mwine eddoboozi lye we mbadde njagala okusinziira because ndaba ye reaction ku Kyagulanyi naye yerwanako. What Kyagulanyi is doing is a reaction. Tabaako gwalimba nti agoberera ebya million 5. No, because bamuwa advice alikulire and you can reject an advice. Sibwe kiri the NEC yatuula negamba vayo mu commission. The same NEC yandabadde egamba we recommend suspension. I don't know if I make my point clear. Singa nti NEC yakikola olwo twandabadde tugamba yes this was planned, but you see Kyagulanyi must have reacted. Kakati yareactinze kuki? Ayina kubanga yareactinze ku statement mukulu Mpuuga gye yawadde. Sinakufuna intelligence kulwaki Mpuuga tena yawadde statement eno. I don't have that intelligence. Yayogedde bingi eriwa gy'ogamba. No, kyengamba eno statement yayogedde ng'ali mu parliament when he addressed the media. The full statement. Yes. Sinaba kufuna intelligence kulwaki yavuddeyo ku lunaku olwo ate yayogedde n'ebigambo ebyo. But they are very, very instructive. Okusinga nnyo the last paragraph. Last paragraph kizo jagituwa neyanziza. Kakati you now have 3 charges because babireese eri abantu. And yebadde enkola ya Kyagulanyi katugende mu public court. Right? Now, so they are now before public court. Tebikyali byabwe. Court y'emmeeri. Tebikyali byabwe. It now belongs to all of us. Lesbian, gay, bisexual, transgender and queer. Mu bufunze bwebyo Honorable Charles Omukyana byayogedde ebyomukwano gw'ebikukujju agenda maaso sebo kakati. So you begin with Kiwandi nti guno gwe bagamba ogwekavule. Kakati we Katikiro yabagambye aina is mandated. Office mu mandatinga kubakatako kubanga mukulu wa bagamba. Kakati kyandabadde kiddirira is to get an arbitration. From who? Bajja wakati wa parties zonna zandabadde zikanya neziga kale katufune Munyagwa atutuze. You get the moment an elder tells you because onagamba tuli stakeholders je mutwale ensi because wabuwulire byabadde Masaka nga batandise kulwana and then police nebiyingiramu sagamba tekisuka ku level eno katwamala okugamba bwoba oyinamu bwongo mu mutwe. If you are really a thinker, then you go for arbitration. No, mukadde kyasobola okututuuza. Right? And we have many. You have many mu Buganda and outside of Buganda. But there is a statement the Katikiro gave. Na yawadde olugero wa Kiganda naye nkyalunoonya ebiwa ebyerwanyarwanya. Gwerutya. Nakikomyawo.
yagambye ebibwa ebirwana because the two are different. Ebibwa ebirwana n'ebibwa ebyerwanya. Now where are they? Olaba bali ku level ey'ebibwa ebyerwanya. The dogs that are supposed to be on guard ngazitunula oba bwe kubeera kuyiga, because the dog is a very special animal. Bwebanga eri kuyiga eyina okubanga eri alert, otherwise it will miss obulale, ejja kulema okufuna ekisolo kyayise. Bwe kibanga eri mu security okukuuma, bwe kibanga enoonya bomu, you have seen those dogs ezinoonya bombs. Waliwo embwa ezibeera ku borders nga mulimo gwazo gwa kukwata enjaga. You know, so you cannot again be anti-aziyise embwa na ebibwa. You get what I mean? Those are very instructive statements. Kati nchirekera. Then you go to the second statement of the politics. Ezaabwe. You begin with Kyagulanyi. Kyagulanyi aina charges zatadde ku Mpuuga. And the charges are oli mubbi. And you violated the leadership code. Those are the charges. Right? But tekikomye ku ekyo. Ne Mpuuga naye amutaddeko charges ziriwo. Some mu baluwa esembayo. That paragraph esembayo. Ogina producer okiwe paragraph esembayo mu statement ye Oweekitiibwa. By the end of the planned new reform process, arbitrary, absurd, deviant work methods, lack of internal conflict resolution mechanisms, nepotism, corruption, greed and abuse of office, extortion, greed, extortion is blackmail, because that's terrible, it's criminal. Defamation and slander, including lack of internal democracy, shall only but be practices of the past within our great party. So in other words, he's saying bino byebiri mu kibiina naye bigenda kufuuka lufumo. Bino, as we speak right now, byebiri mu kibiina. Now Kyagulanyi should be responding to this, because these are constitutional. The constitution egamba, the constitution of the Republic of Uganda egamba, the kibiina must have internal democracy. So the moment one nga toyina internal democracy, electoral commission ekujjawo. In other words, you must follow the delegates conference. You must have organ, I think at least once. So ekiri mukuru at least once. At least once in a term. Munyagwa tomboza talina kibiina. No, but at least they held one. Ayinza kubanga takanya nayo, but FDC. Okay. Ayinza kubanga takanya nayo, but at least they attempted to hold. You may have issues with the quality of the delegates conference, but at least they tried. They tried to hold the delegates conference. Now those are charges of Mpuuga. And they include extortion. Charges of Mpuuga against Kyagulanyi. So Kyagulanyi should have responded to that letter. Naga bino tetubiina. But it's too early. Wanji? Honorable Mpuuga yogedde just a day ago. He can come out and explain. But you see, you don't come out. If someone is telling you and is your deputy president, nagamba bino byebiri mu. And he has Kaweedemu emirundi ejidingana, because he even said it on CBS radio. And by the way, there is even evidence. Ngampu wetwogera kati personal secretary wa Ssenyonyi is a sister-in-law to Kyagulanyi. Yes, kati njagala ogenda ogobere Brenda something. Njagala ogenda ogobere process yafuuka atya. So if Mpuuga says nepotism, you can't rule it out. Now, then you have oli mulamu wa mukulu. Yes, and the sister-in-law. Now, then you have charges. The most important one is paid insulters. Abavumi. Then you have another charge. Abed. Dr. Abed Bwanaka. First and foremost, why Nambeshe? Kulwaki yawandiikidde Nambeshe? Opposition whip. Kulwaki yagambye lawful organs. And I don't see where
the only thing deputy president and opposition whip China is the parliamentary caucus. That's the only organ. But bwobongo yogera ku the other lawful organs that are very critical, you have NEC. In essence, is charging Nambeshe. He's charging Chagurani. He's been very polite. And it's interesting, there's a trigger. Because Chagurani ngagenda bulaya, yalekawo Zedriga as acting president. Actually, he's the one chairing Olukiiko olwavaamu resolution y'okuggyayo Mpuuga mu commission. But you need to find out kwaki Abed Bwanika tawandiikira Mrs. Zedriga, kulwaki Abed Bwanika tawandiikira president we Chagurani. He's writing to Nambeshe, is falling short of charging Chagurani. But you are writing to Nambeshe, and he has not written to his president in Buganda. Because you see, Abed Bwanika yandabada wandikira Mpuuga as deputy president of Buganda, where Abed Bwanika is. But yawandikira the deputy president of Eastern Uganda. I don't know when he last went there to Eastern Uganda. But now you know why. And what are the charges? The charges are Echivina group yafe ogitwala mu buli bwekisiya bukulya bisiyaga. And now where is a ground statement je wayogera ku BBC, statement je wayogera ngo ku Radio France, statement je wayogera nene isayo obali nabali bisiyaga wano obali nabali bisiyaga wano, then tokomena kubera nabo nene nyambala yo. Because you see walo nyambala nze sijimbanyi nange mbuliride wano kiwandiko wekiri Dr. Abed Bwanika, and he's a pastor by the way. Walo nyambala mbikekerezia nje manyi ne nyambala ye kanisa inuma bwayamba no man this is a reverend or no bishop kakati bwabagambye naye nyambala ya bero botomeyo ne karazayo. You are at the level of a bishop mbali besiyaga, you must respond to it. Katonda wa maanyi, Katonda wa kisa. Ebale nnyo Ronnie Honorable Sulu akitononya Abed Bwanika najja gali njageza kumunonya ne ennaku ezadde takwata simu zange and message laziddamu nenja munonya Honorable Abed wekitibwa Mitimbo Gonzaga Kagomba na Dr. Abed Mugambi mwetaaga. Ibrahim kanve bwe ntyo dakiika nsigaza mukaaga buli omwagaba naye mwemu abeka kagandika simu zensi nga sinaba kumaliriza bali ab'ennyambala yamazeyo obubonero bwonna obulaga nti enkomerero eri kumpi, kubanga akamu ku bubonero bwe batugamba nti enkomerero bwena eri kumpi okutuuka kajja kuba bufumbo obwo nga bufuuka bwa mulwatu ni kankomero. Kansoke nebaze Bannalwengo obudde nga tebunankwata wabadde ekyafaayo e Lwengo wiiki emu emabega President Yoweri Kaguta Museveni yashadde mu district awo nga tuli mukolo ogw'okusonda ssente z'okuzimba ekitebe ky'obusiraamu Embirizi. President we yashadde ne bakkiriza chairman olusi wano okwogera, bwe yamaze oweerusi 2 ne bamubuuka, oweerusi 3 n'abeera MC, abaka parliament bana Honorable Sise, Honorable Sentai, Honorable Kagabo, Honorable Sejjoba ne bafuuka ba MC nga Sejjoba yabakulembedde ne baggalira egweru ssentebe wa LC5 w'Erwengo tatuusa bubaka maaso ga president owa Bannalwengo bonna. Bwe nva wano nga sibe bazza Bannalwengo nja kwambala azaamanyiza bwe badde bayise Honorable Sempijja ku olwo olunaku lwawumuzibwa ku bwa Minister wa Defense bali bamuyisa ayite president. Abantu basituka ne basitula amaloboozi mu nkola eyaffe ya resistance naga chairman waffe alina okwogera ekibiina ky'NRM kino ekigambo resistance mu kyetegereze nnyo ate kibeera nnyo mu capital ne bold ne bagamba ensonga zaffe twazikwasiza ssentebe ateeka okwogera. General Nalweyiso jjajja waffe ow'ekisa nampita nangamba kiki kyempulira ekyo ne munyonyola munange nga bw'obimanyi n'abeera wa kisa n'agamba kitatagenda bakuba omuzindaalo nga Bannalwengo abo bwe basabye, era ensonga nina essuubi nti nazituusa bulungi era nkakasa be zaatuulamu zikyabatuddemu n'omwamu nammwe abanyigirizibwa ensonga z'abantu ze natuusa n'ezo obiwa amataka gye buli, okusasuza abaana fees ku masomero ga primary gye kuli,
okwetuuma ebintu president yatuwadde ssente gyekuli, okutaataganya emirimu egigenda mu maaso gyekuli, naye ffe ng'obukulembeze bwa district tugenda kuddamu twetegereze enkolagana yaffe n'abantu bonna abaali mu kikolwa ekyokulemesa ssentebe wa district okwogera mu maaso ga president. Era enkolagana yaffe bwe tunaba tugireviewinze tujja bategeeza ki kyetuddako ku lw'obulungi bw'okutwala district maaso. Weebale nnyo munnabbaayo bano abanuupu abanuupu babulako mayembe gokka okumalayo obubonero bwonna obwa sitaani. Honorable Tebandeke gavana w'Erwengo muvuddeko siibula abantu simbula bannabbaale neyanziza ssebo baluwa ya bedi bwanika njirabye saagala gyogerako kubanga erina be yawandiikibwa okwadressinga erina facts in issue yawadde grounds. Kyensaba pate yange mukaweefube w'okutereeza pate eveeyo mangu ennyo ng'ekintu kino tekinnasajjuka erambulule ensonga ezo bannayuganda bazitegeere. Nze nga omusajja omukkiriza singa kizuulika nga pate yange eri mabega w'ekisyaga ekyo kimmala okufuluma pate. Kidemu singa kizuulika nga pate yange eri mabega w'ekisyaga ekyo kimmala okufuluma pate. Era nja kusaba pate yange tuleme kusirika busirisi Dr. Bedi nga atumeta ekitoomi ekyenkanidde awo. Veeyo mangu ne clarification okulaba nga bannayuganda bategeera ekigenda mu maaso. Mukama wange katono nnyo ddakiika emu kasembayo rishafu ezaakolebwa bannayuganda baleme zirabanga ez'olubalaato. Abantu baalabye ebbalamu ng'afunye obwa minisita bakyamulabira mu guli omujoozi. Nze omu ku balaba ababadde batunuulira ennyo bbalamu bw'aba musambi ayinza okuba yavudde mu tiimu y'amaanyi nga Arsenal ne bamutwala mu katiimu akali eyo. Ayinza otukola ekitali kitono. Njagala nga opposition twetereze. Gundi President Museveni mu 21 bavaayo nakozesa obuyinza bwe mu article 98 ne section 8 ya UPDF Act n'akyusa baleeta establishment emukkiriza as a chief in command, commander in chief of all armed forces, nanga asobola okuwa obuyinza bwe bumu n'abuwa CDF, which is illegal. Ekintu ekyo tuleme kitunuulira butunuulizi tutyo. Ku kiseera ekyo obuyinza baabuwa General Mbadi. Nze nkirabanga Mbadi yakolanga senga okujja okwanjula omugole naye nga si ye mugole. Nkwebaza obuyinza biranja kuzza obuyinza bwa CDF mulekere. Sedabana Lozias atumira abantu ba Boston zone webale kulaba maaso ku ggwanga munabbaala amaze Honorable Mubarak Munyagwa munakawempe South. Neyanza mukulu Danstan. Nze nja kutwala omukisa guno mu spirit y'opposition okusaba Honorable Kyagulanyi ne Honorable Mpuuga ne Honorable Abedi n'abalala bawuliriza mu advice Katikkiro gye yabawadde bazze ensonga zino munda. Nsuubira kiba kyetaagisa they may seek arbitration oba lwakikonyeeko wano nti basobola okwebuuza okusaba Katikkiro oba omuntu omulala omukulu abatuuze. Naye gye tukoma kiwandiiko ku kiwandiiko gwali enguzi gweyambala bero bottom gwakola kino bimalamu abawagizi baffe amaanyi. Kakunyonyole mu struggle yonna trust is key. Trust is key. Nti olina okubanga oli kamada naye nga bokulembera bakwesiga. And trust is like virginity. You lose it once. Abawagizi abo bamenyeka emitima tosobola kubaza giba gimenyese. So nenga amaliriza waliwo illegality muganda wange gyadayogerako n'ogikomyawo. President Museveni ekikolwa kyeyakoze yalidde mu nsi y'olukwe. Yes, yakutta obuyinza bwa commander in chief n'abuteeka mu ofisi ya CDF n'asindika mutabani we n'abusangayo. Sani illegality. Obuyinza bumuweebwa abantu. Tebandeke bade nirabidde Honorable Mpuuga yadayogera yagambye simanyi lwaki ebbaluwa ezimu tebazibalaga. Mwawandiikira amabaluwa agamu ne gajja naye gye yaddamu nga nnyonnyola
tetugirabanga mugamba bugambi it was not satisfactory wali ogirabyeko byaddamu nga bamugaye bwewozeeko baluwa ngezaako okutankula pages zonna social media zonna ekyabuze WhatsApp TikTok sinagiraba so nze kyensuubira nti ne pate yange ebintu tubikole mu ngeri ey'ekiivu bw'oba owandiikidde Mpuuga omanyi abeera ku parliament oba abeera Kyengera you go there and serve. Njagala kwebaza